Oli otya? Ya bwenti. Hey. Kiriwo. Soka weyanje. Bafanyi bange mwena abantu abamanya bapita Felicity. YouTube ya accounts za si YouTube yokka. Accounts zonna bazitudde. Oba stand muli mu kabadi tubayambeko okukabuusa. Tulina akabadi ke tusobola kubeera, tulina akabadi ke tuli mu Ghana. Tusobola kukolera akabadi ku YouTube. Tosobola naawe olaba YouTube yaffe webadde etuuse. YouTube ekyamazina eri permanently deleted. Yo eri deleted. Ziri Facebook ne Instagram zo zikyaliyo okukozesa gundiza omuntu omulala osobola okugiraba. Page gyeri, account gyeri ne Instagram naye tetuzirina access. Tosobola zigendamu bw'oba opositinga oba okola eki. Ate neyazitutte tannaba zikyusa mbu bazituusa amanyi oba abeeko byateekako. Bw'osaakinga ogirabayo Felicity Superstar gyeri bulungi naye tetugina akakisa tusobola giyingira naye YouTube. Kati ebintu bino byazze bitya? Ebintu ebyo byajja bwe biti. Twali tukoze oluyimba lwa mwegemesa olukuyisa abantu okwegemesa ntukoze video. So nga bw'okimanyi tulina partnership ne Black Market. Kati Black Market nga yegenda yegiteekayo ebiseera ebisinga yeteekayo waka tuba tukoze kuba yabeera naye. Kati last week ndowooza lwalinga lwakubiri eyo video bagenda giteekayo ssaawa 4 ez'emisana ez'okumakya. Kati nali ngenda mu tawuni ssaawa 4 zaawera ndi mu taxi ngenda mu tawuni. Kati ku simu yange kuno mbeera logged in ku byonna Facebook, Instagram ne YouTube ne ku kompyuta yange ey'ewaka. Kati nengenda ku YouTube ndabulwa video bagikoze bagitaddeyo. Kati nagenda okunyigamu nga okugenda okunyiga ku YouTube bweni nga bangamba sign in. Nengamba nga tekibanga okubanza signinga out. Kati neteekamu password kuba nzimanyi ne bangamba nti wrong password. Nentyamu. Kati nembeera nga ngezaako nga bangamba wrong password. Kyenakola nenkola forgot password. Kebe nakola forgot password. Ne kati nga bwe baali badde bagamba ku YouTube ndi bansindikira gundi endala. Bangamba this channel is permanently disabled. Permanently limited. Amaawo nentyamu. Kati kyenalabira kugamba nti kwolwo bwe nakola change password yakkiriza nechenjinga password ku Facebook ku YouTube. Kati yakkiriza nekyusa password video nenjiraba nembakubira esimu abambayakamagere nembagamba nabadde ngira bundi nga yakozesa password nebagamba jangu kulabe nengendayo. So netwogera netugamba ekize kye nebagamba sifa abagikyusiza biki naffe tetumanyi. Kati nembeera awo nga neraliikiriddemu nti lwangi eŋŋambye nti wrong password. Kati baali tebagijjeeko ku olwo kasita nakyusa netuddamu nembeera nga nsharinga channel biki. Kati nga wayiseewo ennaku 2 naddamu okuloginga in nga tebikkiriza. Obadde ozirinako access nani? Felicity nga yatera logingamu olina gwe wawa password eno. Felicity naye talina bya loginga in ye yebeerera mu bibye. YouTube channel tubadde tugina access abantu babiri nze ne Black Market. Era eyo channel kolo we nali ngenda mu town neegaana okopeninga nenkyusa password naddala nembagamba nti channel koze ekyenjawulo yo kyesimanyi lwangi kyusiza eŋŋamba nti nsayininge in era maze kyusa password neryoka ekkiriza ne bangamba naffe tetumanyi kibi kikale ne tubeeraawo naye nga olwokuba nti yali ekkiriza ffenna tetwabikolaki twabifaako era ne muddamu ne mugyegabira password. Of course era nali nyina ogibalaga babaŋŋamba nti kati okyusiza ne bangamba bwendi nenjibawo. Kati wayitawo ennaku 2 eyo video ngemaze okugenda ennaku ezi nagenda okuddamu enkeera ku kompyuta luli yali ebikoledde ku simu nagenda okuddayo enkeera ku kompyuta abangamba sayini ngamba sayini lwaki niteekamu password wrong password teekamu wrong password nengamba kale forgot password bangamba channel is deleted. Kati awo nembakubira nembagamba
Fena ne tukyewuunya lwaki eri deleted biki kati enkeera wolo olunaku ku makya nengenda ku Facebook bagamba sign in nanze kati lwenda ba sign in ntiira ddala sign in jukira nze siloginga out kati nga bangamba sign in tekamu password wrong password nengenda ku Facebook forgot password kati nga majjukira bw'okola forgot password bakusindikira ku simu ka code so ka code nga bali mu kaseni ka ku simu ndala sigimanyi nagimanyi nga simu yange gye basindika ate nze ngimanyi bandi batekawo sita then ne batekawo enamba bbiri naye nga nze si namba zange sizimanyi kiregeza ne Facebook wali wagiconnectinga ku email emu byonna zonna zibaddenga ku email emu ndowooza era yemu ku nsobi gye nakola nti Instagram ebaddeko eyo felicitadista@gmail.com YouTube ne Facebook nga ziriko ku email age naye ate wetukebera ku YouTube kati awo ne tusigaza Instagram yokka nga Facebook yonna tetusobola gi access ne tusigaza ku Instagram kati netubeerako ennaku nga bbiri naye bagenda okera ku makya nga naye bagamba logi sign in nga naye bagitute naye okugiramu abagamba wrong password kola ku forgot password baleeta email sigimanyi sigirabanga nabo ya muntu mulala kyokyo bwetwava kati anti bwetukebera ku gundi ku YouTube tulabayo Felicity the Superstar topic waliyo gundi endala ziri bbiri waliyo topic waliyo ne Vevo kati zaani ate zammwe sizimanyi kati nze aba Black Market batugamba nti channel ya Festa yetaaga verify obuwiki nange nali nyina okigula oba twali tukyagala so kati nemba wa access ne batandika process kati batandika process kati ezo gundi nezekuliyeti kati nembabuuza nti nga nyina channel endala bbiri z'endala ziri mu mwanya ga Festa ne bangamba nti yeyo process bw'oba okola channel oba okola Vivo bw'oba overifyinga bakukolera topic ne Vivo naye bamala overifying ezo zivaawo nezeegatta ne channel yenyini ne bangamba era bwe bana verifyinga bwe bati njala nga bivuddewo nga tezikyalabi nengamba kati netubeeraawo era balinga babiŋŋamba abantu balinga bangana tulaba channel bweti nga sinanze ne baŋŋamba ati weeralikira bijja nti naawe basubscribe abaliyo bajja kugegatta ku eno neŋŋamba kati netubeeraawo ne babeeramu process ndowooza twalubanga etwalako sometime kati ne bagiverifyinga channel ne bagiteekako kagundi ka music note kabayingi naye bakateekako ziri zagaana okukolaki okuvaayo nti baze baŋŋamba wezinava bwe banaverifyinga nga bikolaki byegattawa baŋŋamba byemaginga the image nefuka channel nga ndaba tezeegata so kati ekibadde ngaawo nze nga mbagamba nga tebyegatta bijja kwegatta kati channels eno channel weegendedde so kati nga nze mbabuuza lwaki channel main channel egenda ate ziri zo nezikolaki zisigalawo ate nekira lwaki ze ziri sizirina access ate ezo zivevo zitopping ze sizirina access anti zinange kyeneebuuza nze sizirina access ate bona aba Black Market teekayo ze zinangeteekayo videos so zinali mbagamba lwaki bananyiri channel effe tetulina access ku zivevo zange bangamba toyinsuppose okuba na access kuzo ebiveve ebyo ngeri ebyajjamu topic neveve era byo gyebiri bwenagana of course genda kulietinga kubanza erisi yaffe tetugirina access ate Facebook muli kukirata Facebook yo era bwenagana naye tugenda kulietinga ndala Felista nyonyola mwana ebintu bino bikuyisiza bite kati gobadde awo dadinga agamba ati kobe n'omugambo oti nemugamba katusoke tulabe oba tusobola ozizala tuba tetusobola okutukolera
kati gwe pulani kyeddawo kati kiki tuli tetuzaako webinaba biganye nga ziganye okumawo natukolinda mukolinda kuba bafaani bo tebannabavaamu natukolinda namukolinda so bino byonna ubundi bazitutte biki tebikukyankalanyiza kuba olina okusoma tosoma nsoma kati okikoze otya era nyina okusoma era nsoma bulikana era osanze nakagana kubaddeko abantu nga banuka kuiki kubaddeko emitwalo 5 bulango mubadde mufuna ku Facebook sikyo kati Facebook bagitutte kati awo era wali obuzibu nti kati endorsement of course naye begenda kufiira kubanga endorsement yajja lwa following ye kuki bajuira ku page twali tulina kondeza abantu emitwalo nga 3 naye bafollowers kati of course era kiba kirina okufakajani akuba nga toyina yademu ate already waliwo ne companies endala zetubadde twogera nazo biri naye nga tetunatuuka bulungi kunzigiriziganya engeri gyeba so tusasula ne kati era nabyo byabituira kati Nyanzi nga tumaliriza kikyemuzaako nga management kituzaako nze kyenzizaako mwayogeddeko n'aba black bo balina step ze bateekinza era nayogera nabo bo nayogera nabo kyo kye baadde balinako access yeki ye YouTube Facebook nesabali balina nti wabiteeka ku mail emu so kati bo bangamba era bali mu gundi ebizza oba simanyi oba binadda oba so nze bwe nalaba tebidda ko simanyi nakuliyetinga endala naye nga bali mu birwanako bidda bijja kudda bijja kudda naye nga zino Facebook zo biki ebyo byo biri ku saidi yange kuba byo tebibakwatako project ki ze mulinawo kati kale tulinawo ya mwegemese eyokubiriza abantu okwegemesa mpozi nendala ziri mu studio mwegemesa abaana baddeyo ku ssomero tweweeyo ffenna mwegemesa abaana baddeyo ku ssomero wakiri tugemebwe ffenna mwegemesa abaana baddeyo ku ssomero sabadde mudojinga mwegemesa abaana baddeyo ku ssomero kati ffe omukulembeze agamba eno ng'agenda gita teekateeka kizo olinawo kuba yagambye agenda gita yagambye agenda kuta bizinesi ndongo sebo bizinesi omwagamba ndongo si bizinesi omusajja yagambye agala tuta kikatiiva ogamba ki agamba ayagala tutta naye program tetunazitegeera atute naye kati ogenda bikwasaganya otya yabikwasaganya kuliko ebinja bamba boninga okuba emikolo embaga zonna zikuba Nyanzi kati omuntu abanoonya ng'ayagala bawa bizinesi akola era balina okukuba ku namba yaffe ey'essimu 0759622993 kale mwana ebintu byawonulainayo mubibukabuka internet neyekyanga awo boyina kutrayinga oba toyina kyakukola kati olina kukola otya okubeera soba okulaba ekigenda mu maaso buli kimu kisinzira ku intaneti yo weba nungi okusobola weba mbi awo era erina okutrayinga nera nodda mpaka wetukola kati tica waba ayogera ebintu nze nga simuwulira nga ate intaneti ebuukabuuka kati mukola mutyawo mugamba naddamu bagamba gwe olaba oli ku bibyo kati olaba oli ku music fe tuli eno mu kiraasi gwe olaba oli ku music era oluusi eba common problem osanga abaana bagamba tikanze mbadde bane bayita omwana we ansa nga taddamu nga netwoleka yeegenze batica bakimanyi nabo oluusi naye tica egenda tica nga tebamulaba Uganda kisoboka tikyasomesa naye nga temumulaba nagenda black si bwekiri tica nga temulaba naye ng'asomesa kati ng'omuno muli ku ki naye netwaka yo ebeekoze ekyewese muba muli ku ki kakati beriza ekirala
ebibuuzo mubikola mutya ebya online mukola mutya ebibuuzo tugenda ku ssomero taata agenda ku ssomero najjayo answer sheets nga teziriiko kintu kyonna then ebibuuzo babituweera wali online bascreensharinga ne bateerawo ebibuuzo kunetuwandika answer sheet sooka olinde bwemutuuka mu tayimu y'ebibuuzo taata we agenda ku ssomero ku Kampala Parents najjayo empapula kogenda okujjuliza n'azireeta bwazireeta ne mukola mutya babagamba tayimu nti mathematics ku ssaawa eziti otyo kati bwetandika nti tugenda kukola maathi kuva ssaawa 4 paka ssaawa 6 kati ebibuuzo bibeera ku screen kijja kimu oba bijja bingi tikyayinza okusalawo kuscreensharinga enamba zinga 4 n'ababalira saawa 4 kale n'abala obudde munaba muzikoleddemu then kasala nga mwenna mumaze eringeza azijjawo ng'aterako endala mpulira mbu kiba kyangu okukoppa bubiba byangu ebyo okukoppa ebyo bya online wano obeera ku ssimu ng'onyiga wano kasa bateekayo baba bakulaba bakulaba alina mumenga sure nti video yo eri on kasitoteekako video yo off bakudisqualify nga bakugjamu bakuteeka mu ki kyebakuteekamu mwetingiro bakuteekamu kasiteeza oli mukoppa yasikya balaba nga twakulaba amanyi oli mukoppa kebasabalaba nga kati teacher yabeera ku screen nga buli student amulaba naye ba student nga bangi abalaba balina zisewo balina zi screen nnene nze nagendayo oluli balina screen buli kaana baba bumanzeeko kadi agenda n'asembeza gwayagala naye nga bwe nasobola obulaba amonitalinga so omuntu akoppa kyangu omulaba nti ate n'ekirala nze mbasimu enkalejinga koppa nange kati akola ebyagudde amanye nti kale kisinane kumuzadde nakyo kimagalinda bibeera bya ddala bwe bibuuzo bya online abaana bakoppera ddala kati kiba kumuzadde gwe omwana we bw'omugamba oba oyagala akoppe nga batikya basobola olaba bamanyi kapasite y'abaana nti kati oyo gundi enamba tesobola nemakiraasi yonna ogundi n'agiyita batikya bagezi waliwo enamba gye bamanyi nti mujja gigwa ate nga gwe atali mugezi nnyo ogiyise era agamba kuba nalabako fresh kid nga ali mu waiting room neŋŋamba akolayo ki soka ombuulire wakiraba naye wakiraba nomulaba nga ali mu waiting room waati waiting room wabeerayo abantu kale aba disorganizinga singa otekawo embeera oba nokuba music kati waliwo awana nga buli ku music kalimu akamu akateekako nga tikyakuteekayo agandi kati bokyangalanya kati kyasoma onatekamu natandikaku nemudda kuye ate kati tica bwakuteekaku oba okyasobola omugamba omusole baba bakudisable pozi nga ye agambye kati kankujje otegeera nti bakututte mu waiting room nti oba tokyalina access eba egenze okay baka obusembayo bafani bange katutrayinge wezibana akawunti zaffe ziganye tujja kolendera era tujja kuba tubategereza alright sonze obubaka obusembayo bweŋŋamba abagala music wa felicita alina musomo musaba ku digital stores konna kwali ku Spotify, iTunes, biki byonna byebiri byonna so kuba abantu abasinga bo bamanyidde YouTube so musangayo eri mu audio format yanekira kyanoza kwezina bwe tuli mugezaako naffe tetutudde naye ndikesinga tufeyiringa tugenda kukola endala tewali kyakukola kubanga obufiirwa tosobola kumalaalo tugenda kukola endala natujja kuba tubategeeza bantu baddemu bafaani bammwe bawebaliire naddala youtube nga okusanga bwendala blood wendala nga tuyinza munakola ntyo sinziranga wendala kale wesanga wendala naye facebook oba ngambye nti musobola ogiraba waliwo omuvubuka tugira ate tebagikyusa kale singa bagikyusa nogamba nga oba oli yagitutte naye mulina kikola kati because oba bakuwa ennaku oba musanvu oba ennaku musanvu fei bizinesi yeri kuki eyo bimuli kati
abafani banje mwenna bali ebweru mbagala nnyo. Akabasi mukyakolaga mukyamukubirako. Akabasi anti waliwo ne Nabosa Veronica Nabosa naye akwagala nnyo. Waliwo madamu babiri ali Toronto. Madamu babiri Toronto. Alafa naye akwagala nnyo yangamba okuwa ebintu byo naye ennyonyi ebireeta ebikyambuze. Waliwo Pastor Mildred. Pastor Mildred. Ali Norway. Waliwo Auntie Margaret. Auntie Margaret. Canada. So tugwamu maanyi ebyo bibaawo. Onasigala ng'okola byakaliri yokka. Olidde bino tebikumalamu maanyi. Jomdaka bagitwala Bruno K nawe nawulirako nti bagitwala simanyi Minalozi simanyi baani kati ebyo byonna neziddawo. Okitegedde? Amalibu galina wagala. Zamanya amalibu. Ng'amala simanyi. Emmese yakwadde sente. Emmese yakwadde sente. Sekamu. Bye. Emmese tena kuwa sente. Erina okuwa sente. Ngenda kukola ekisoboka emmese ekuwe ku sente. Oyagala sente nga mmeka? Ekuwe 5. Ngenda kugamba emmese zino engagga zino zennyini zino. Emmese ogiyita yekololo ekyawo.